kuliriza nkulamusiza konyo yanajo sinzira kuliriza mando so kinana mwenda akatonyiza biri CBS FM radio ya Sabasajja Kabaka eyabavubuka bo mulembo mutebi eno ye mando so nze Kalule lameka kulamusako lunaku lwa kutano naku mwezi 22 omwezi tuli mu gwa munana omwaka 2025 tugutwaliriza tugukube olukumu mutwe kale nembeera bwetyo bingi bikoza amawulire wano mugwanga nebweru walyo ebweru wegwanga mu Rwanda lwe Gaza ensimbere ekyali nzibu bantu 74 bebatiddwa mu ssaawa 2 mu nnyezi zakayita 7 baluguzemu obulamu abatondoka bakyatondoka nga bafa olw'enjala abawerako Isiraeli eteekateeka nnumba enzibu ennyo okuzongerera mu ddala amaanyi okufutiza oluwananda olw'e Gaza n'ebirala bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru bannakibiina ky'NRM mu beetegekera tabamiruka waabwe okutula sabiiti ejjanga 2728 olwaleero okubadde kwekenneenya baani abatabagana bano ne bava mu lwokaano bali ne basigalamu byasose kutambula nti Rebecca alitwala Kadaga olwokaano alutadde naye avuddeyo ne yeerwanako naga nti bakulu nze akalulu nkyakalimu second national vice chairperson akalulu nkyakalimu nnyo kale nebyo bwe biri nina abagenyi ba Straight Talk Foundation twogere kati bawagirwa Save the Children tubeera mu nsonga z'abavubuka ebigambo tubyogera mu butuufu bwabyo naye ate nga tubyogera mu ngeri esaanidde naye nga twogera kati nina Carol Kalungi tula ku muzindaalo mwana muwala embeera lamusa kubatuliriza abalungi abatuuliriza mbalamusizaako amannya nga bwe banyanjudde nze Carol Kalungi nkola n'ekitongole kya Straight Talk Foundation era programu eno gye tuliko olunaku lwa leero programu y'abavubuka ng'abateekamu ensimbi be ba Save the Children ebitongole bino bibiri bibaddewo ebbanga ggwanvu nga bikwasaganya ensonga z'abavubuka abali mu ssomero n'abavubuka abawanduka mu masomero era programu yaffe ey'olwaleero yekwanyagiriza yekwata nnyo ku bavubuka abawanduka mu masomero kubanga tukimanyi lameka nti buli muntu bw'abaakula ng'atuuse mu buvubuka bwe waliwo okusomoozebwa kungi kwabayitamu olumu nga tebamanyi bwe basobola okuvunuka okusomoozebwa okwo oba okuvaamu so programu eno yateebwawo okulaba nti abaana bano abavubuka babawadde kye tuyita platform mu luzungu bajje boogere ku nsonga ezibaluma osanga abantu abali eyo abawuliriza basobola okujja ne babakwatirako kubanga twogera ku nsonga ez'enjawulo twogera ku nsonga z'ebyobulamu twogera ku nsonga z'emirimu gye bakola twogera ku nsonga okusoomozebwa kwe bafuna abamu bwe bawanduka mu masomero badduka mu bufumbo so ng'olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga za abawala bano tusanze nti buli mwala bw'aba avudde mu ssomero kyasooka okulowoozaako ku kukola ki kufumbirwa kudduka mu bufumbo genda mu bufumbo naye ate nga basangayo okusoomozebwa kungi ate oluusi bava mu ssomero nga bavuddeyo lwa kufumbirwa oluusi bava mu ssomero ng'omulenzi amutisa olubuto kati oyo omwana ne bw'oyogera otya naye ye obwongo bwe babusazeewo nti nze omulenzi wange njagala tebuwulira n'adduka n'abeera n'omulenzi naye ate tusanze nti bayita mu kusoomozebwa kungi so olwaleero twagala twogereko ebintu ng'ebyo era nga tuwagala okusaba buli muntu yenna bammwe abasajja balameka ne bano ba Richard ali wano mu studio bwe muba musazeewo okutwala omwana ono aliwa oyo omwana bw'oba omufunisiza olubuto n'osalawo mbukale katugende tutandika amaka abaana bano mbayise bulungi kubanga olumu nga bojja okuwulira abamu bayisibwa bubi bwe mutuuka eyo omwana bw'abazze n'abaana be toyagala balabirira kyokka nga wamukwana n'abaana be obamanyi mbw abalina abamu omuzaddemu abaana naye ate omulekedde obuvunaanyizibwa abamu abasajja kummwe temwagala baana bano bakole nti bw'oba omuleese mu makaago oyagala omusibiraawo buli kamu buli paadi mpale kaleega byonna ng'abisaba ggwe ate bw'abikusaba obimuweera mu kaseera tojja bimuweera mu kaseera kabyetaagiramu tweyanziza nnyo abamu mbu omukyala ajja n'abaana
n'afumbirwa akaseera wayita katono twala eri empeekerazo ne batabuka. Nina abagenyi abalala bali babiri nga temukyafulumya magazine katono nnyo. Katono nnyo kwekyo magazine. Street Talk magazine tuzifulumya. Naye kati engeri nga wezigenda zichu ebintu bigenze bichu enkola ya digital. So empapula zino osobola ozisanga ku mukutu gwaffe ogwa website www.straighttalk.org. straighttalkfoundation.org. www.straighttalkfoundation.org. straighttalkfoundation.org. So bw'ogenda ku website yaffe ojja kusangayo amawulire gonna ag'emyaka gyonna gye tubaddewo. Naye tuyina engeri y'abadonors nga bwe bakendeeramu oba bano abatuteekamu ensimbi. Osanga nti dona ajja kujja n'agamba nti ndowooza abaana b'e Karamoja be bakyasinza okukola ki okubeera n'okusoomoozebwa ku nsonga zino ez'ebyobulamu, n'agamba obupapula bwonna bwe tukola tubuweereze Karamoja. Naye kati kweno program gye tuliko Save the Children producing obupapula ne tubaweereza mu masomero gonna. Tukola n'amasomero 82. Okay. So abaana bano ne basoma obupapula naye buno bugenda mu baana ba primary. Era ne ba peer educators baffe batera obukozesa okusomesa abaana bano twogera ku nsonga ez'enjawulo mu papula zino. Tweyanziza nnyo. Abakulu abalala we bali wano tulina senior waffe agenda okutuwa ebigambo Richard Kasawuli, youth focus person wa Kisugu Health Center 4. Kasawuli. Yes, Kisugu Health Center 3 kankutereezemu mukulu meka ekaro yabitabudde nsanyuse okubeera mu studio. Yenze Richard Kasawuli Christopher Salongo to be in the next 5 years. Nchetereza myaka 5 ejijja mbasuulawo ogayise mapapali nti olisimba kati kyovola beera nkugambye myaka 5 ejijja. Lamusa kubatuliriza. Mbalamusizanya abatuuliriza mbabuuzaako mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Yes. Okay. Waliwo mwana muwala amanya amatuufu tugasirikidde olw'ensonga ez'ebyokwerinda ayinza okuva n'omuyayi n'agenda n'amuyisaamu empi. Ye Rita lirinnya tugenda okukozesa olunaku olwaleero. Rita tulamuseko microphone yo kweri wadde nga tyaka. Mbalamusizza nnyo abatuuliriza. Erinnya eryange nga wowulidde mwami Rameka wagambye nze Rita. Gwali yabuuza Rita talina ddala munaye teweebuuza olw'ensonga ezimu nga bwakunnyonnyodde. Okay. Yes, ebo. Tweyanziza bwana Rita. Rita ngenda kumukuwa mu maaso watunyonnyola olugendo lwe naye nga sinamukuwa munnamawulire waffe asooka kutalagamuuko eyo n'abako be batutuusaako abavubuka abali mu mbeera y'emu. Tukugambye nti abaana bano bayingira obufumbo nga bato bali babiyita byangu ne bwe batuuka eyo embeera n'ekyuka. Kaakati benjagala nsooke nkuweeyo nga babiri nja kuwa Rita ate nkwongera abala babiri. Nabiko San Esther katutandike naye yagamba nti eyambako musajja n'afuuka ekizibu. Amanya Nabiko San Esther nga nina emyaka 2 mviiriddeko wala ekibujjo. Nze nafumbirwa nina emyaka 17. Era nga womanyi ng'omuntu mwakatandika okweraba aba akulaga laavu ng'akulaga nti buli mbeera ajja kubeererawo ajja kuyisa bulungi kale ng'akusikiriza okubeera naye. Era twabeera naye gye tweyongera obbeera ffembi mu maaso eyo n'atandika okyuka mu neeyisa. Era aleeta ebintu nga takyabireeta, ebikozesebwa takyaleeta, omwana walwala tafaayo. Kati nentandika osiikasiikaawo bupaani. Bwe mba nfunye ssente sizikweka nti oba nzikweke abula zituyambira wamu ffenna. Naye bw'okimumanyiiza nti newaba taleese oba osobola okugula ebyo ebintu atuuka n'alaba nga takyalina kyakuyamba ng'alaba buli kimu okisobola nga newomugamba nti tuweeyo kale ez'omunnyo agamba sirina. Buli lw'omugamba tugulirayo kino nti sirina. Kyokka bw'avaawo talina kyakulekedde. Tewali mmere oba emmere eyinza obbeerawo kubanga ffe emmere tutijja mu nnimiro. Naye takuwadde zanku, takuwadde z'amanda n'amazzi tugula amagule. Ebyo byonna ogenda olaba nga bikaluubiriza. Omwana alwala omukyala gwe. Naawe ne woolwala eri lava eyaliwo mu kusooka nga takyagirina. Kati n'okaluubirizibwa bw'avaawo takuwadde mmere n'abalekawo awo oluusi oba oli mulwadde
n'akomawo n'akubuuza gwe emmere eriwa gye wafumbi kata ye tolina kyakumuddamu kuba oluusi oba tokoze ne kapita avaamu taba mungi nnyo mba asobola obabeezaawo buli lunaku naye ye atayagala mugambako olumugambako ng'akambuwala bw'osirika ayagala akubuuze ng'omuddamu bw'omuddamu ate kimunyiiza awo ne kiviiramu okuddiziganyizibwa ebigambo nakkuba n'okukuba kuba nze oluusi waliwo olumu enkuba yatonnya twali tuli mu nnimiro enkuba netusangawo netuvaayo netudda ewaka ffenna twali mu nnimiro naye buli omu ng'akola wuwe era enkuba lwe yakya nenzirayo mu nnimiro tuvaayo tukomawo ewaka nkomawo naaba tewali kyampadde nti oba kiri kino naye nga ffenna tusiibye mu nnimiro akomyewo mu busungu obungi tanaaba nakugamba nti oba ki abula atandikiddewo okuyomba gwe emmere eriwe saagala kummanyiira biki n'ayomba ekyavaamu ne mubuuza gwe wadde ovaanu watubadde ki nensirika nankuba nayagala n'okunkubulamu omumiro neŋŋamba waayo bino sijja bisobola nensirika ne mugamba k'okikoze gy'alaba ekiddako ne ŋŋendako mba akakiiko naye kati ndaba agenda akyusaamu mweri neeyisa era waba talina ssente akuddamu mu bukakkamu kubanga aba akimanyi bw'osiika oba wasanga eyo kandiizi akakuleetera kuba ssente zojjamu ziba zibayambira wamu ffenna ewaka n'olwekyo mpabula mwenna abatulugunya bannammwe ewaka mukyuseemu mweddeko oba ensobi ebadde yiyo mutuule muteese. Bw'atyo bambi yamusitulirako naye abaganda bagaa nti nsitulirako tebuba bumbowa naye ye akitwala bw'atyo. Najjuka Grace myaka 24 w'ekibujjo ono nno aga nti yatulugunyizibwa ekisusse era atulugunyizibwa byatandika birungi nga bakayingira obufumbo ne bwe byatabuka ne bitabukira ddala ntalo lunaku ku lunaku omukulu tayagala akole kati buli kimu kiri awo kyamukyukira Najjuka. Amanya bampita Najjuka Grace nga ndi educator w'ekibujjo nina emyaka 24 emirimu gyenkola ntunga ekyalaani ne tulima n'okulima mpozi nenundayo ne ku bisolo kuba ninayo embuzi ninayo n'embizi n'enkoko eŋŋanda nze ndi mufumbo era ku nsonga yaffe eno gye twogerako okutulugunyizibwa mu maka enewaffe ekibujjo kisusse ate nga kisingira ddala kuffe abavubuka kuba tufumbirwa nga tukyali bato ate nga tetumanyi na kiriyo ne tuba nga tuyisibwa bubi nnyo okugeza nga nze kati ndi mufumbo naye emirimu gyange gyenkola egyo omwami tayagala ngikole ne wemba nga nfunye ssente kuba we najja mu peer educator zino ssente ze batuwa ze tuba tukozeeyo oba ni transport refund nze mwenjija nengattako ne ziri zenzija mukyala ne mu nnimiro nengulayo ku mbuzi n'enkoko n'embizi nembiteekawo naye embizi ne bwoba gisibye ku muti agikuggisaawo ng'ekigendererwa aba tayagala obeemu ne kasente mu nsawo ayagala obeera awo ng'oli awo nga buli kimu yakikuwa naye nga ate tasobola bituukiriza okuggyako sukaali munnyo n'obutta ebyo byo abituukiriza naye ebintu ebyetaagisa ng'omuntu omulala tasobola bituukiriza n'oba olina ky'oyagala oba kulunda oba ki olina kwerwanako ggwe ng'omuntu naye nga neoba bwerwanyeko kimuyisa bubi nnyo tayagala nkole kati ne wano ku ddwaliro mba nina obbeerawo naye ne mukujja njijjira mu bulumi ovaayo muyombye omaze okukola emirimu gyo gyonna egyawako nabyo buli kimu okitegese naye oluba okwambala ne waba alina gy'alaza akomawo n'atandika nakukolako olutalo kale nojja n'obeera wano ng'oli mu nnaku enzibu boddayo wakomyewo otandikira kale nze byankosa nnyo nga niba babeera batuyise mu meeting gye babeera batuyise yonna obeewakisa obawa nze sisobola kwogera kintu kyonna okuggyako kale ŋŋenda naye nga mbeera mu fiya mbeera neeraliikirira gye nvudde bagenda kunvuma ngenze ku mpaka kale nga byankosa nnyo ne binkosa mpaka bwe namala neŋŋamba kangume nenkyejjamu neŋŋamba kankigumire nenkyejjamu naye waliwo we nalaba nga kisusse kuba waliwo puroguramu eyajja bano abaali ba eri nga baagala abawala naagaana nankolako olutalo yogenda jjayo ki yogenda kukola biki nentuuka n'omugamba nze sigenda kusobola kulima sente ze najjangayo kanti olengako lwakiri omutwalo mpa omuntu alimu olulimbi lwanyi tinakyo sikyagala nkwagala mu nnimiro biki kati nagenda nala kisusse
yankuba mukone kumpi naye ngona akisusse ngasobola gamba mama wange ngasobola gamba na muntu mulala ningamba kangendeke wa chairman ne mugamba ne mulira mu ensonga na muyita ne betakwa ne banazala banga bokumpi awo ne bamugamba we bamugamba nakakanya muko nandeka era kati bwe mba ntambula andeka ninkola ki ninzija nenkola ebyange nimala nenzirayo. N'olwekyo nsaba mwena abali eyo okutulugunya omuntu yenna oba musajja oba mwana oba mukyala si kirungi. Abantu bangi batulugunyiziddwa, bantu bangi balina ebisago, bantu bangi batirise emisaayi, bantu bangi babookezza amazzi, bangi babafumisa obuso, babagezezza mu buso n'ebiringa ebyo. Mulaba mayumba naye ng'ebiri mu ggo bizibu. Katukomewo. Ampuliriza Emmanuel Soko lidakiika 29 zimaze okuyita ku ssaawa M eyakawungezi kaliro programu kirizibagana tuli n'aba straight talk. Njagala kujjukiza Kyaddondo CBS Pewosa Sako tugamba nti Sako migabo wegulira emigabo mu Kyaddondo CBS Pewosa Sako nga Ssekinomu obanga muri kibiina kya Bwegasi oba abenju muyunge kwa musigansimbi abo mulembe omutebi nga musasula emigabo sente zibakolere sente muzinyumirwe okutuusa mbukadde bwammwe. Ebisinga bakubire ku noti 757 22 53 noti oba noti 778 noti ne 3 noti ne 2 kinana mu 2. Sisimuka ng'otunula ku butonde awo nno wosimukira n'otunula ku butonde obwetolodde ebisulo by'olimu omanya nti bagiyita Boulevard Sands Lodge eri Kalangala yonna yeetoloddwa butonde. Ebisulo oba ebizimbe by'ebigenda ne bikoona ne garden ne bikoona ku nnyanja Nalubaale ku mazzi kwennyini. Okera ku makya ng'owulira okagamba oluyengo lw'oku nnyanja amazzi gegakuzuukusa wulira kasawo ndi akakawoomu kozuukukirako owulira obunyonyi bukyekera mu kibira n'ogamba nti kati bukedde. Awo no ng'oli Kalangala ku Boulevard balina ekifo kigazi genda otegekereyo omukolo ng'embaga graduation birthday balina n'eryato erya MV Boulevard speedboat otwaleyo mukyalawo nga Karono n'ogenda mukulira birthday ne mukiteeka ku mazzi libe eryato liseeyange n'obumbu bojja omuziki byonna biri ku Boulevard Sands Lodge Kalangala. Ebisulo birungi bafumba emmere ya buli kika buli kimu kirungi. N'olwekyo gendayo osobola okubuukinga ku noti 771 611 864 oba noti 7 noti 8 334 655. Omutimbagano guli www.boulevardsandsLodge.com byonna babitegese bulungi. Manda Mobile erese bundles empya 2 ezigenda okutuuka ku nnaku 30 mitwalo 3 bwegiti nga bakwa GB eza data 20 okumala omwezi mulamba naku 3. Bw'oba tuyagadde data mungi bwatyo osobolera ku mitwalo gye 3 ne bakwa GB 6 eza data ne bakwerako n'eddakiika 6 n'onyumira omwezi mulamba. Kyangu nnyo abaguzi ba data mukimanyi. Genda mu ssimu nyiga *189# *189# ku Manda Mobile okoleze olaba obulamu butambula. Njagala kubebaza mwebale kubeera bawuliriza balungi. Njagala kudda wa Rita naye nga nzire wa Rita waliwo abakulu bano bange nti batumbudde radio yogerera mu bbanga afande Osman bazibu bawa Nowerin atumbudde n'omukyala bali awo ne Najemba naye waali taata wa Aliya bonna we bali bawa Nowerin Najemba ne taata wa Aliya bonna we bali awo batumbudde. Katugende wa Rita erinnya liri twali kwesi ne tuleeta lya Rita. Rita wanje sebo wasomako? Yes sebo nasomako. Wakoma mu kibiina ki? Nakoma mu P7. Lwaki P7? Nakoma mu P7 lwansonga jjajja wange yali talina sente zinyongerayo. Yes sebo. Bwe wava mu P7 n'okola ki? Bwe nava mu P7 jjajja wange n'ambuuza kiki oyagala okuyiga nga kya mutwe. Ng'olina emyaka emikolo mpozi? Awo nalina emyaka 14. Okay. Yes sebo. N'omugamba oyagala ki? Namugamba njagala kuyiga nviiri. Yes sebo enviiri. Bwe namugamba njagala kuyiga nviiri n'angamba kale yantwala kakiri ewa ssenga wange. Ng'azisiba ng'azisomesa? Nedda mbeera ewa ssenga naye waliwo omukazi yali ayigiriza enviiri. Okay. Nga nva wa ssenga ne ngenda ku saluuni okuyiga enviiri. Yes sebo. Kaakati enviiri waziyiga? Yes sebo enviiri naziyiga.
kakati womalira P7 Yes sebo. wali wegaseko n'omusajja ine ebiseera ebyo Sebo ebiseera ebyo nali sinnaba. wali tunnaba Yes sebo. kati abasajja batandika biseera ki Sebo abasajja abo nga wenkugambye nti bantwala ewasenga wange okuyiga enviiri. Bwe nagenda ewasenga wange natuukayo kale embeera nesooka n'eba nnungi. Naye ate oluvannyuma embeera yatabuka. Kuba natuukirayo nga bangamba nnyo tuuka ku saluni ssaawa 3 natuuka ekiseera nga ku saluni ngenda ssaawa 8. Okay. Ssaawa 8 nga ze ngenda nga senga yalinawo abaana be waka waliwo abakulu n'abato abasoma. Naye nga bali abakulu tebalina kye bakeera kukola ate nga ne senga yennyini agamba olina okukeera like nga wakati tubeera abantu nga 20. Okay. Olina okukeera oyoze engoye ate nga omanya abasiraamu engoye zaabwe ziba nnyingi ate nga mpanvu. Osooka mu nnimiro bw'ova mu nnimiro n'ogenda n'osima emmere bw'omala osima emmere n'enzira ewaka ate nga nina otwala ebyokulya ku ssomero n'oyoza engoye ennyingi ate nga mpanvu okitegeera ate nga awo okutwala n'ebyokulya ku ssomero ng'awo nakedde ku ssaawa 10 ate okukeera obbisiika. Okay. Ng'ate olwo bwe nva mu nnimiro nina okugenda obbitwala bwe nvaayo nkomewo nfumbe ate nga nina okwoza ate olina okusoma ate nina okugenda ku saaluuni. Ku saaluuni ng'ogenda olusawa mmeka? Anti akati awo ku saaluuni natuuka nga ngenda ssaawa 8. Bano nga ku ssomero gye ngenza otwala ebyokulya nga nvayo ssaawa 5 oba 5:15. Okay. Break eba eweddeko. Kati awo ne nkomawo oba ne mpaata emmere ne ngiteekako ne njoza engoye ng'emmere bw'eriko oba oluusi nga mugenda na kulya bijanjaalo. Ebijanjaalo bitaddeko ssaawa 6. Okay. Binajja ddi ate ng'oluusi akawunga olina okugoya kaakuzzaako ate nga naye omunaye n'ogenda ogijjayo ku dduuka ewa Bawasenge eba yakwegayirira mukwano. Kuba otuukawo n'aggamba sooka otuule awo n'otuula n'olinda kyokka eri banno basoma nawe olina okugenda okusoma kati nawo omunaye obuzibu ne bunzijira ne nfunayo omusajja nkwana nti nga sibitegeera. Ewasenge ng'olina meka wali wabadde na 14. Kati awo nali mpezeza 15 ngenda awo mu 16 ne bankwana anti munaye nali wakyala ate nga mbitegeera nava wajjajja mu kyalo n'enzija ewasenge Kakiri era nayo mu kyalo kale era si kyalo nnyo okusinga gye nali mbeera. Okay. Naye kati we nafunayo omulenzi ankwana nga yiyinkana wa myaka ng'emeka? Omulenzi oyo yali myaka 2 ng'akola mulimu ki? Yali asiika capati. Nankwana n'aŋŋamba njagala ojjeko ewange ne mugamba nno munnaayi nze sigenda kujjawuwo mba siina budde kubanga akwanira ku ki akuleetera ku capati akola ki? Ate munaye nga omanyi ebyabawala ate nali mbitegeera Rolex ate waliwo ekirala ye nakusaba omukyalire. Ne muganze no sijja sobola kubanga naawe okiraba mbeera bize ate newaka tebatukkiriza kukola ki kutambula. Myaka 15. Kati awo ne ngenda nga nkula nembeerawo nno paka nempeza emyaka 17 nga sinakwegatta na musajja yenna. Yes. Naye nga oyo wa Rolex akyaliwo nga waali akyazikuwa awazifenka nga waali. Okay. Nempeza emyaka 17 era nga nkyayiga enviiri. Aye n'omunaye we naweza emyaka 17 byakyukamuuko ewasenga. Bitya? Natuuka ekiseera nga nze nina okwegulira sabbuuni. Ng'okola? Ate nga nkola nga sikola nga gamba gwamanyi. Sabbuuni tugeze oba emmere waleese ogifumbye osanga baagiridde baagimazeewo. Maama ne taata nga gye bali? Maama ne taata gye bali bansuula nina emyaka 2 nakulira ku jjajja. Tugende maaso. Kati awo natuuka esanga n'ekyokulya ogenda okudda ova ku saaluuni nga baakimazeewo. Nga tewali kyakulya enjala ekuluma kyokka okomyewo bagamba genda ku dduuka owaate muwogo waata lumonde olina okukola namungodi olina okukola sumbuusa kwegamba ate namungodi ng'okola kiro 2 namungodi oyo takoleka kiro 2 olina okuba opapula bwa sumbuusa ofumba kaawo buli kimu kyonna nga bakituma ggwe kyokka ate bakugamba egulire sabbuuni. Yes, ne natuuka esaa nempulira nga nnyigirizibwa nempulira nga obulamu buntamye kati naawo nno munaye nenfunayo omulenzi omulala nkwana. Ate olina wamuleseewa? Nga waali. Owa Rolex? Nga waali. Bwe nafunayo omulenzi omulala nkwana yali alina ewuwe. Nga ye akola mirimu ki? Yali yakola ku mmotoka. Akuba kijji? Nedda nga batika baziyita logo.
abasituzi bano ab'emiti obulodde obwo ng'alina mwaka bodde nga ne sente yayinamuko bambi ng'asinga kuwa Rolex baba ng'ayina ewuwe kati nga yakuwa ky'okwakukwanira ye kale yampanga sente nga kwanga mmeka kuba natuukanga ekiseera nga sirina kyakulya olusi nga gamba jankuweeyo ebiri n'akuwa naye ate oli yakuwanga Rolex n'akuwa n'eza soda n'asemba n'obeererako awo kali natuuka ekiseera ng'ebyokulya nze mbyegulira sabbuuni oba neetaaze like pad oba kapale buli kimu nga nino kyegulira otendewalirwa ddi n'ota ebintu okutendewalirwa kuukuno omulenzi oyo yampita ewuwe ow'obuloddo wa Rolex ow'obuloddo neŋŋendayo bwe nagendayo netwegatta yetwegatta gwe gwasooka kwe kwali okufuna olubuto myaka 17 ye bwe nafuna olubuto nebizibu wala naŋŋamba nze nno kati nomunaye webituuse ngenda kuwa ekisumuluzo obere waka nedda si kubeera waka yangamba oyinza obba kuba namugamba nti ndi lubuto nanga ngenda kuwa ekisumuluzo oyinza obba ng'olina ebikusumbuye nga nze waka sikola ki siriiwo naye osobola okujja n'okola ki n'owummulamu obuzibu bwe bwava senga yalaba ebisumuluzo ebyo senga mu kulaba ebisumuluzo ebyo ate ye nga yagala nfunira omusajja omusiraamu ate nze nga saagala kunfunira musajja nga saagala n'abasajja basiraamu engoye zaabwe empanvu senga n'atabuka nnyo naŋŋamba ogenda kumbuulira ebisumuluzo ebyo gye wabijje naŋŋamba genda okole n'emirimu ku dduuka n'enyambuka n'enkola emirimu n'enkomawo n'atabuka nnyo nakkuba bwakukuba n'odduka ewaka bwe yankuba sadduka waka kuba bwe yankuba nalinamu akasente kange nali nyanzira wa jjajja mu kyalo olwedde jjajja nali mubuulira buli mbeera ekola ki buli mbeera eriwo oli lubuto kati ojja ddi ewooyo omusajja w'obulodde ofumbirweyo okufumbirwayo bwe nali nyala ngende wa jjajja mu kyalo jjajja naŋŋamba ngenda kuyita senga awo tujje tukole ki tubituule mbwe yayita senga yatabuka butabu sinze n'oyo omwana yantama simwagala omwana tayagala akola ne mugano jjajja ndowooza obiwulidde n'ogenda mu bufumbo ekirungi naawe senga omumanyi ne mugala jjajja sigala kubeera wano okutikka buvunaanyizibwa bw'otakola ki bw'otamanyika ngenda ew'omusajja kasita nnina ki ebisumuluzo n'ogenda ne ngenda ew'omusajja ne muzaala omwana ne tuzaala omwana wazaalayo bameka nazaalayo abaana 2 ne kati gy'okyali nedda naye okuzaala abo abaana ababiri omusajja oyo kati yagenda n'afuna omulimu omulala emunyonyo bwe yafuna omulimu omulala emunyonyo nga kuwoshingi nga yabeerawo yayoza emmotoka aliwo ne paakingi kati n'agamba tuve kakiri kuba wali bamuwadde n'owookusula n'agamba tugere tukole ki tubeere eriye bwe twadde emunyonyo obuzibu bwatujjira butya nti waliwo omusirikale yajja n'apaakinga piki ye omusirikale oyo we yapaakinga piki ye tetwamanya kuba kwolw'enkuba yatonnya nnyo ne bagibba kuba twebaka ssaawa 7 okusituka ku 8 nga piki bakoze eki bagitutte naye nga tetumanyi geti bagimenye batya oli ekyaddako naye omuntu nga omanyi omuntu oba omwagala namugamba munaye katukoze tutya naŋŋamba tugende ewaffe ebusoga nemugenda twatinatina ekiro ekyo enkuba etonnya olwo nga tulina omwana omu ne tugenda ewaabwe ebusoga bwe twatuuka ewaabwe ebusoga omusajja yatabuka atya omusajja yetwatuuka ewaabwe nze namufuna tanywa mmindi tanywa taaba tanywa biragalalagala twatuuka ewaabwe n'asumulula njaga buli kimu n'atandika okukikozesa stress nga buli kimu akinywa tewali kyataliza asiiba mu masawo ne mugamba nno munnaye nze nakufuna ebyo tobikola kati simanyi otandise otya okukola ki okubikola biggwerawo ebyo we biggwerawo awano nasooka nenvaayo bwe navaayo olina omwana omu nesimanya nti ngenze n'olubuto okudda ewa jjajja neŋŋamba ate kati laba nvuddeyo n'olubuto ate oneninya nenzirayo nzaala omwana nomala omuzaala ne muzaala navaayo omwana atannaweza na mwezi nojja naye n'omulekayo nenzija nabo nenvaayo nabo nenzija eno era omusajja nemulekayo nakati akyali eyo obufumbo bwakomaawo bwe najja eno munnaye ate nga omanya abawala nenfunayo omulala mperereza ate bwe nafunayo omulala mperereza
amangu agaze wajjajja aleso ebyo nga omanya abavubuka aleso obuntuntu bwasobodde olwo kali akaana akatoka bangaki oli omwana omuto yali awezezza emyezi 6 kuba eri navayo nga wa mwezi gumu okyaterika n'amata nene bajja ne baleeta ebintu oli wa mukisa nno najja n'aleetera jjajja ebintu n'antwala ne babbebi bo ne babbebi bange bwe yantwala mukwana abasajja bwe yantwala n'agamba ngenda kulabirira n'abaana bo okutuuka eri omwana asooka atuuse osoma yaŋŋamba talina kitaawe muweerere ndaba wamugje wa kitaawe ng'osobola okukola ki namugamba wankwana nina abaana bange ng'oli osobola okukola ki waŋŋamba ojja balabirira yaŋŋa nnyabo nange nina abange nina ebizibu byange neŋŋamba nno kalabaaye nembeerawo neŋŋamba mutima nagamba ate kati nno benzireyo nswaze jjajja kangume nkuume ekitiibwa kyaki ekitiibwa kya jjajja kati kiggwera wa okyaliyo gyendi naye era mu bugubi akucapamuuko ekyo ekyokunkuba mukwana ate ekyekyo kyose nga yakimugaana kuba yamugamba bw'owulira ng'okooye mpita kuba wali omuleeta waliwo mpita nkole ki munone mumutwale tankuba naye kati obuzibu bwe buli waawano abaana abo nze mbaweerera olugoye nze buli kimu nze kuba kuli akugamba like ayinza okujja ewakati w'abantu 6 ayinza okujja nakuteerawo 10,000 n'omubuuza ezo zima mbuyongerako naawe olinawo abaana naye imagine nze omuntu atakola agamba nti migugu gye wajja najjo yongerako olinawo abaana si musaayi gwe taata w'abaana yetaweereza ku ssente eyabakuzaalamu mwami Rameka sagala kumanya bimufaako wabula nze simukubira ate naye namugamba tonkubira taata w'abaana bo yes namugamba bwe baliwo bannemeredde nja basitula mbakole ki bakuleete katuwumule ampulirize Manusokoli dakiika zidduka bigambo bikyanyuma maloboozi nkyagalina kadde katambula njagala kujjukiza Buganda Royal lusoma lwatandise olw'ogw'omunaana Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kamengo wano ab'ekibiina ky'omusanvu senior kona niyo mukaaga mugendeewo ku Buganda Royal wano musome civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer engineering, landscape design, plumbing, architecture, journalism, accountancy, business management, cooperatives and microfinance, digital animation, refrigeration and air conditioning, catering and tourism, fashion design, tailoring, nursery teaching, statistics, cosmetology, n'endala nnyingi. Bakubire ku ssimu eri nooti 7 6 223 oba nooti 7 6 362 genda osome ku makya emisana olw'eggulo ne weekend. Pronto Forex Bureau yineze kukuwonya nnaku kati no gw'omusubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo jangu Pronto Forex Bureau bakuguze forex ku bbeeyi ennungi ennyo bakonye ebicupuli. Oyagala kuweereza ssente bunaayira oba osuubira kufuna ssente kuva bweru wa ggwanga genda ku Pronto Forex Bureau bali wali ku Kabana Complex Kawuku ngoda ku luguudo lw'Entebbe kuli National Bank. Essimu eri nooti 758 453 589 oba nooti 772 453 589. Forest Resort Reza kifo kya kusanyukiramu olw'okutaano nga luno kati basumuludde dda live band lukoba ku lukoba babeerawo n'omumbi ow'enjawulo ate mwana tubalina ebisulo birungi balina cottages mu kibira bafumba emmere yawanno ne bweru w'eggwanga gye tuta Continental ebyokuzanyisa by'abaana weebiri swimming pool weeri n'ebirala bingi nnyo. Forest Resort basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka Kajjansi balina omutimbagano www.forestescaperesort.com. Essimu kokuba nooti 7 8 521 oba nooti 778 333 496. Katono nnyo Rita nga ngenda okufuna amaloboozi gano amalala mu bufumbo gy'oli ew'omusajja ono kati omupya mbeera ki yasinga okukunyigayokko mu dakiika ng'emu? Embeera esinga okunyigiriza gyendi kwe kuba nti abaana nze mbeeweererera ate sirina mulimu gwe nkola. Kikunyiga okuba nti n'okuli okwo kunyigamu nnyo. Baawo yali ayenzeeko already yayenda n'awasa nga already wendi nga wendi n'awasa oba wagaana okumuzaalira ali okuzaala already yawasa ndi lubuto
simanyi oba kagenderereka mu abasajja okufuna abakyala abalala nga bakazi mumaze obafunisa embuto. Simanyi kuba yamala kulanga nfunye olubuto n'alyoka awasa. Ng'akuwa nsonga ki? N'alyoka akujuliza n'agamba mbu si gwe nali nnina okuwasa oli gwe nali nnina owasa mbu naye yali akyalina byakola. Imagine akyalina byakola. Kaakati bwe byaggwa byakola n'amuwasa. Katufune Namawejje Beatrice myaka 24. Neyanzanyi erinnya lyange nze Namawejje Beatrice nga mbeera Kibujjo. Nina emyaka 24. Nina saaluni yange nasoma ebyenviiri. Ndi mufumbo naye nga kati essaawa eno twafunamu obutakkaanya ne bba wange. Mbeera nzeka ku saaluni yange n'abaana bange. Mu kusooka embeera yali nnungi nga era awo yibeera ng'omuntu wakeesanga naye. Kyenyinza okugamba nti twalina laavu etamanyi n'otuuka ku kyalo kyaffe nga mbe batumanyi. Twasooka ne tubeera nga buli omu ali bibyo okumala emyezi 6 ng'abeera mu tawuni nga mbeera nzekka. Olwajja n'akomawo. Yakomawo tutandika obeera ffenna. Embeera yasooka kubeera nnungi emyezi egyasooka. Naye omwaka ngo gaguggwako twatandika kutabuka. Ekyatuviirako okutandika okutabuka ng'alina abakazi bangi ate nga nze oluyogerako ng'ebeera nsobi. Ye alina okubeera omutuufu, ye alina okubeera omulungi mu buli kimu. Kale n'ensooka nfuna okutulugunyizibwa okwo naye nga bw'omugambako nti oba kiba kale n'obuba awunzika akuvumye akulangidde ng'akugamba nga bw'otategeera nga bw'otalina magezi olemedde okukola ebintu ebikukwatako ebikutwala mu maaso oli mu bintu eby'ekisiru. abo abantu wansanga nabo nze manyiddi wendi yawukana nabo tebikukwatako era gwe atalina magezi kola byolaba ebikujaamu oleme kukola ebitakugasa. Kale ntubeera nga tetukkaanya weebityo naye nga bw'olemerako ennyo oyinza n'obuwunzikanga kuba nali mwagala nnyo. Nabeerangawo mu mbeera eyo okugumiikiriza n'okulowooza nti wagamba nti mbivuddeko nti kibeera kyekyo n'obeerawo awo naye nga mu bulimba obuwedde emiro nga ne waba akyusizza layini. Infact yalinako layini okwali kuyitira ennyo abakazi abo okwagala okukakasa nti anjagala era abivuddeko. Egikwatako olumu n'agisuula mu nsiko n'agikanyuga nga ndaba n'afuna layini endala naye namba zindoozi yali yazikwata mu mutwe era nga omanyi omuntu nga muzeegu era oba oli awo nga bakubye nga balina okuddira essimu eyange yennyinnyini n'akubirako n'omusanga ali mu kwogererako ne bakazi be. Ezo embeera ezasooka okututabula ne tujja tukyankana mpola. Nze okumuwubira okumulaga nti mwagala ye n'alufuulamu lutalo ng'era waŋŋamba simanyi musiraanyiza simanyi nkola ntya simuwulira sikola ki naye nga kiva kukubeera nga mwewonaabeera ng'oyagala omuntu naye nga toyagala kale mugattagana n'abalala. Natuuka ekiseera n'eŋŋuma kubanga mu bakazi waliwo enjogera egamba nti onootambula wano nawali kuba nasangibwa nyina abaana bange 3. Nze embeera biira nze maama nze taata. Neŋŋamba omuntu ono nagenda okumukkiriza nga ndaba nti alina kyajja okunnyongerako nga ndaba nti alimu ku magezi era nenga okukakasa nti nno ajja kunnyongerako. Sirina kuzaala kati nsooke mwetegereze kubanga nga byempiseemu bingi n'okubonaabona kungi n'okubeera nga abaana bange wadde mbayina nze embeera biira buli kimu. N'ensooka n'embeerawo tuzze nga tutambula kwali tumaze emyaka gigadde gigenda weera myaka 4 naye tuzze nga tutambula naye nga byampaka byakulemerako. Weyeetonda leero wayita omwezi gumu ekinene ennyo ng'ali bulungi n'amaana ddamu. Yatuuka ne ku sseeri nkuba naye n'omubuuza kiki ekinkuba naye nga ne wayimye mu lujjudde lw'abantu tasobola kwogera nti nsonga bweti ye yakubizza omuntu oyo. Ye abeerawo n'atankuuka ebintu ebitaliimu n'atuuka ku levo ekukuba kyokka nga n'ebyowaka abaŋŋambe obuvunaanyizibwa bw'owaka ng'omusajja walina obukola like okugula ebyetaagisa ewaka okutandikira ku mmere nga tafaayo. Twagenda ne tulima nalina akamusanga yali talina kyalina nnyo kiri awo ne tusimba ebitooke n'olusuku olwagira okubanga olukulamu nga wonaga nti kati lutandise okuleeta ssente nga wonaga nti otandise okutemamu oba like amatooke 8-10 olunaalungobamu nga n'okuba nayo obunoonyi ey'okulya lutalo etwakola ffenna awunzika akukubiddeyo olusi ng'akulangidde busimanyanga awo yatuuka ekiseera n'alaga nti n'okuzaala ayagala naye nga te walino nga twakatandika okubeera ffenna. Yaŋŋamba mbu ye eby'okuzaala tayagala era ndizaala we ndiba njagalidde. Kye saamanya nti kaalinga kakodyoke bw'atyo bw'akola abaana b'abantu n'abazannyisa
n'abakozesa n'amaana abalekaawo ye waatuuka ku kyayagala oba ng'alaba afunyemu ng'akulekaawo. Olusuku n'abeera nga ŋŋaanayo. Olunaku lwe nasemba okugendayo yali angobye mu nju. Lwakyalimu n'angoba mu nju. Enfunda zaali ziwera zeyangobako okwo mu nju. Neetuuka ekiseera ne ŋŋamba akantambule nfulume ŋŋende. Olwagenda saagenda walala kuba sigamba nti oba waffe nti nnyina abazadde nti oba naagendeyo siina mama siina taata. Wabula nagenda mu saaluni yange kalimu kange. Waayita ennaku 2 ajja bwakangakanga bw'atuma abantu abagamba ebintu by'okukanga omuntu ali mu kwetondooga nti mukazi wange yagenza akomewo. Naye gayogera bintu byakangakanga bw'awoza mulinde mugenda lava ekiddako bw'ajja bwakuswaza otuuka ekiseera n'obanga awunze. Buli kaseera n'obeera mu kutya. Nsaba abakulembeze baffe ku kitundu bwe tuba tubatuukiridde mutuyambe mu nsonga zino ozitunulemu oleme kugaba bugambi bw'abakasi mangu. Ne omuntu osobola okwesanga ng'olusi baamussa omulundi gumu. Ate nammwe abavubuka oba abasajja abali eyo omuntu gw'otasobole kubeera naye ati simwesonyiwe luwa otambula ogende. Embeera bwetyo bweri yafumbirwa n'abaana ne bitabuka. Taata waabwe ali gy'ali. Mbeera bwetyo ezitowa. Katugende w'omukugu waffe obiraba abaana bwe batyo bwe bali. Bw'afuna bw'abeera mu ssomero abalowooza bufumbo. Abamu okusoma bw'okukyankalana ayingirirawo dya ye option abamu gye balaba. Yes. Ekigambo kyo. Abawala bangi bali mu mbeera ya Rita ne betuuliddeko. Bayitirivu nnyo abali mu mbeera eyo. Naye nga nze nkubirira kubanga obudde bulinganga obugenda. Buli muwala abawala bangi bava mu maka oba ebifo nga bakkiriza nti obufumbo kyekiddukiro ky'omuntu ali ku kisenge. Naye njagala okujjukiza abawala nti buli bw'oba ogenda okufumbirwa kimanye ekitundutundu ku ggwe obeera okiziise. Bingi nnyo buli bw'oba ogenda okufumbirwa ng'emyaka teginnabatuuka kimanye ebyo ensomayo bigenda kufa. Bangi nnyo wogenda mu bufumbo tojja kuddamu funa mukisa kuddamu kusoma. Then emukisa gy'okwetaba mu bintu ebireeta ssente ojja kuba nagyo ogisse kubanga oba tolina ky'oyize oba tolina ky'osomye onaafunawo obukugu obugenda okwetaba mu katale ak'okutunda oba ak'okugula oba ak'okuyingiza ssente. So ebyo byonna ogenda kuba obifiiriddwa. Then abaana bangi tubafiirwa nga bazaala. Baana bagenda ne beefumbiza nga bakyali bato ne bafuna embuto nga bakyali bato. Kati wofuna olubuto ng'okyali muto okusumuluka kwo kujjamu obuzibuzibu bangi nnyo. Era abaana ab'obuwala bacontributing ebitundu 15 ku 100 abato nga bazaala be basinga bacontributing ebitundu 15 ku buli 100 ku bakyala abafiira mu ssanya. So n'olw'ensonga eyo ng'ogenda okwetaba mu bufumbo ng'okyali muto lowooza ku bibi ebyo. Wabula gwe kennyini osobola okugamba nze sijja kgenda mu bufumbo kubanga waliwo ebirala by'osobola okusalawo n'ogamba nze sijja kukola Rita kye yakola oba bendabako kye baakola sigenda genda mu bufumbo nga sinnabatuuka leka ngende nzireyo nsome. Wano mu Uganda government oba President Museveni yennyini ayina enteekateeka egenda mu maaso ey'okuyigiriza abavubuka ebintu by'emikono. So mu buli parish mu buli district ebintu bino gyebiri. So nga tonnaba kulowooza ku bufumbo bambi genda mu vocational institutes zino. Tuyina ebitongole ebyanakyewa okugeza nze gyenva mu Makinde tuyina UDEL, tuyina Moms Teenage Foundation, tuyina Touch the Islam bayigiriza abaana eby'omukono. So banoonyeeko weebangule oyige ekintu ekisobola okuleetera ssente. Then online internet abaana ab'emikono kubanga nga sinnaba kujja wano nina hotel gye nsookeddeko ng'omwana ali mu kutimba naye nga byatimba abijja ku YouTube. Style zonna zijja ku YouTube. Gwe naawe osobola okgenda ku simu yo oba online n'obaako ky'oyiga skill eyo gy'oyiga n'otandika ogikozesa okuleeta ekintu ekiza emmere kamwako. Then gw'atannaba genda mu bufumbo naye ng'owulira oyagala bugendamu ng'okyali muto sooka oyogerenga ne bano nga Barita bakubulira ebibi bye basanzeeyo. Kubanga bwe banaakubulira ebibi bye basanzeeyo gwe kennyini ojja kwesanga ng'ogambye nga mponye obutagwa mu mbi obutabanguko mu maka
bungi. Abasajja bakubira ddala abakyala baabwe, batulugunyiza ddala abakyala baabwe mu byobwongo, balina bye babasaba bye batabasanga nabyo. Osanze omukyala Katonda yamutonda waatu naye otandise omuteekako embeera y'okumukaka ebintu ebimu byatakola ki byatayina. So naye gwe omusajja yenna akuba omukyala oba atulugunya omukyala wo mu ngeri zonna, njagala omanye kino, kooti oba amateeka tegagenda kuwuliriza nti omukyala akoze eki. Kitegeeza tewaliiwo butabanguko bwogenda kutuusa ku muntu tutunuulire nti oba yasoose kukola ki. Teriyo kinnyonnyola kuba mukyala, teriyo kinnyonnyola kutulugunya mukyala oyo gw'oli naye. So tolina kyogenda gamba nti nze namukubye olw'ensonga yakoze kino. Nedda, tetujja biwuliriza era bajja kukuteekayo mu kkomera osaavinga ebbanga lyo lyonna ly'oli bye bajja okusalira. Toyanzanya mpuliriza kadde kadduse tuyingidde mu ssaawa 2. Essaawa ey'okubiri tugenda kusoma bya bulimi. Eddagala effu liri ku katale n'ebirala bingi. Gwe nno omulimi oba ateekateeka okuyingira obulimi tosesetula kalimiko, tugenda mu bya bulimi pure. WhatsApp number yaffe eri nooti 703 99 12 92. Essimu yaffe eri nooti 4 34 nooti 3. Kanfuna essimu ng'emu 2 tumbewumbe. Wangi? Owawala. CBS Wangi? Yengine yakasujanuza. Wangi? Hello? Erinnya lyange nze Ssemuru, kansala wa Rubaga Paris. Mukama wange abaana abo mbabuliriza bulungi. Naye olwaleero kakati ng'ekyo kyayogedde kinafu abasajja twebereremu. Leka kubonyaabonya munno. Ate omutulugu omusingaye ne Saaluuni naye agambye munnaayo omutwalo tulabe nga tusobola okulabirira abaana baffe. Ekyo kikuviddemu mukuba sente ozikutta ozigabye ewalala n'ofuna ate obulwala ng'oggyeyo obulwadde. Ekyo kitegeeze bannayuganda nti bannanga abantu tulina okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Ensi gyegenda si nnyangu. Baka butuuse. Wangi? Naawe okuliriza? Nalowogedde ndikukonda. Naye nze n'olwo omwana oli gwayogedde yadde agamba nti yavanga wala nnyo era ne kimulusikiriza ogenda okufuna omusajja. Nedda baana mmwe ekyokuba nti okola nnyo emirimu tukikutwala mupakazi kugenda ate kuganza musajja. Wandituukiriza obuvunaanyizibwa naye abaana bawala mumulowooza tibwefa omusajja mba mumazeeko byonna. Abasajja babika mu byakubiri era kizibu kya maaso wadde gwagenda omuloko wakolanga nnyo emirimu ne kikusikiriza. Kakati n'ofunamu nti ebintu biggwawo oba n'ofuwera kaweweevu. Obeere kwadde ebusuma bibeera bingi naye biwakanye paka onootuka Mukama w'anaakuteera era si gwetadde mu ntata. Nalowogedde ebikonda. Batulabire CBS. Lameka. Eso. Webale kuweereza munywanyi. Naawe okuliriza? Sennyondo Robert Muvakoki ndi mwogezi wa Media Callers. Sebo njagala kwebaza abavumu abo abavuddeyo okwogera mu Lameka. Ekyamazima okutulugunya kungi n'okufumbiza abaana abatanneetuuka naye ekyo kyonna kivudde mu bwavu mwami Lameka. Ekisooka omuzadde ajja n'abeera ewaka ng'akasente kaliisa abaana takalaba ne kabaweereza n'alowooza nti ajja kuswala. Ne wajja omusajja bano abafunyeemu kasente oba atafunye na bulungi n'aganzwe mwana mwagala n'amutwala. Naye njagala kubakubiriza bantu mmwe. Teri muzadde gwoga nti omwana bw'omugobe waka nti olw'okuba emmere omwana buli muntu ajja n'omukisa gwe tunywere embeera ejja genda ekyuka tongere n'okulima emmere naye tetufumbiza baana bato. Kale tuyanziza akadde kadduse katuweddeko. Kantandikire wa Rita Sibula batuliriza. Batuwuliriza mwebale nnyo okutuwuliriza. Nze no nsibula abatuwuliriza nga ngamba. Bawala banno. Nga mpabula abaana abawala nti musigale mu masomero, musigale mu kusoma bannaye kubanga guno omulembe atasomye toyina woogenda. Ate ne mpabulamu n'abasajja nti oba owasizza omwana w'abandi ng'omusanze n'abaana be
tomutulugunya nnyo tomucunya nnyo omukazi muleke bw'aba agambye nti munnaye nafunye akalimu njagala akola mukkiriza akole kubanga bw'anaakola bugenda ku kyenkya nga toyinaamu nga yayinaamu akwasaganye ebyewaka so n'olwekyo abasajja mulekere ngaawo okutuuza abakyala ewaka abakyala mubaleke bakole. Okay. Kasawuli. Nze nga nsibula njagala okutegeeza abakyala bodda abatulugunyizibwa nti buli woosirika okutulugunyizibwa obeera okuwadde emmere kukula bukuzi eyatandika okukuba oluyi woosirika ng'aleeta tteke woosirika ng'atandika okukwata ebimuli okumpi ekivaamu kufa oba kuteekako permanent damage. So vaayo situla eddoboozi lyo yogera n'omuntu akuli okumpi owa famire mukwano gwo LC genda ku poliisi genda ku district action centers genda ku Ministry of Gender, Labour and Social Development ku internet yaabwe eriko National Gender Violence Database osobola okugenda n'oteekayo obubaka obwo oba omuntu akutulugunya then n'ofuna obuyambi. Naffe mu malwaliro osobola okujja mu malwaliro ne tukuwa obujjanjabi ku biwundu by'oba ofunye. Tuyazza nnyo. Kasawuli nawe nkusibudde. Karo kalungi sibula batuuliriza. Abatuuliza tweyanziza nnyo okutuuliriza. Bw'oba okyayagala okunyumya naffe emboozi eno osobola otuweereza message ku noti 7772 lamekisitira kutumira naye njaga kutumira abantu bange abampuliriza essaawa zino bansindikidde message. Omwami afande Osman Bazibu bawa Noel Najemba taata waliya webale nnyo okuwuliriza program eno ate ne mukwano gwange engineer tulina project gye tukolako tulina omukisha this month tweyanziza ngampuliriza program bwetu betambudde. Abawala munyolere mu masomero bw'obanga ovuddeyo buli move gy'obala gibale buli move gy'oyagala okutambula gibale. Bw'oba osala okugenda mu bufumbo ng'ogenzeeyo gumiikiriza uliziganya n'omwami wo mukwatagane. Oluusi n'abawala abamu bayingira obufumbo naye ng'amaanyi mangi. Omwami akugamba kino ate omukyala ayogera kiri. Manya ekifo kyo mu bufumbo ti omukyala akakkana omukyala awulira. Buli lw'onooteeka ekifuba ku mwami abasajja omuliro tegwanukula na muliro. Bw'oteekawo ekifuba omusajja asiba. Naye buli lw'ogonda obugonvu obwo ge maanyi go ng'omukyala. Obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalo. Buli lw'ogonda omusajja omutambuliza ku ntoli bw'oti. Ne buli lw'okakanyala noyagala olaga eryanyi n'omusajja atabuka. Kale nno abasajja temutulugunya bakyala. Nammwe abakyala temutulugunya baami. Kubanga n'abakyala abazibu gye bali abazibu ennyo temutulugunya baami. N'abaana temubatulugunya. Kale Katonda abeere nammwe. Nkomawo tugenda kusoma bya bulimi tosesetula. Ampuliriza Emmanuel Sukuli dakiika ziri 11 zimaze okwita ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero nga bwe nakutegeeza okuva ku ntandikwa ti mu ssaawa eno ey'okubiri tugenda kwogera ensonga za bya bulimi. Uganda eno eyimiriddewo ku bulimi ate kati ekirime ekiriko ye mmwanyi. Nabaddeko emutetemeeyo ennaku zino ne nayiseeko mu bitundu byeye newalala eyo naye nga emmwanyi ekubye bulungi akamuli nga zonna zitadde olaba ka white akali mu nnimiro ng'ennimiro zirabika bulungi. Twagala kubeebaza n'ebirala tugenda kubyogerako. Eddagala ly'ebicupuli lisusse ku katale. Gwe nena wano Agnes Mbabazi Kabwisho ono nno y'omu ku bali mu nsonga zino. Musomesa wa bya bulimi ate n'ebyeddagala abirinamu omukono kubanga twetaaga okulwanyisa eddagala effu ku katale abalimi bakaaba. Lyerimu ku bisinza okubafiiriza ate n'okusiga endwadde mu birimibwa. Agnes tulamuseko. Mbalamusiza abatuuliriza banyaba ne basebo mwe balituuliriza. Amanya Agnes Mbabazi Kabwisho ngava mu kitongole bakita Agrifarm Uganda ate era nga nze president wa CropLife Uganda umbrella body ekulira abakola n'abatuusa eddagala n'ebijumusa mu Uganda. Neyanzanya sebo bitambula bitobera nnyo mu balimi wansi eyo ne kati ova mu musomo. Biki ebiri mu balimi wansi? Abalimi beteekateeka kati okusiga abala bamaze okusiga leero mbaddeeyo mubende munda naye nga abalimi abasinga batandise okusiga kubanga akakuba okalaba ate ab'emmwanyi bo
betala ngera bwogambye ekimuli kikubye kati abantu batunulira ssente wadde tebannazikwatako ziraba walinoga so season tuli mu season okay. So era essaawa eno ntuufu okwogera ku balimi kubanga abalimi beebuuza basimbe ki bakose ebijimusa ki bakose ensigo ki eza kasooli naddala kasooli kati alina ebicupuli bingi okay. Kubanga waliwo shortage nnene naye beebuuza tusimbe ensigo ki tukose eddagala ki ab'ennyaanya basimbye buli omu ali mu kwebuuza kyabakozesa okulaba nga bafuna mu kulima kwabwe okay. Lwaki eddagala effu oba eri ebicupuli lingi nnyo ku katale ke Uganda? Ekisookera ddala kati ngenda kwogera nga ava mu crop life nga sinagenda mu agrifarm naye era ng'omuntu aludde mu industry eno eya agriculture. Ekisookera ddala ebicupuli byeyongedde si mu byobulimi byokka wabula generally mu nsonga zonna ne madagala gennyini ag'abantu ne mu veterinary tekyasukka naye ekisinza okuleeta kino ke katale akaliwo emyaka nga 10 emabega mu industry muno temwabanga nnyo bicupuli oba ng'abantu tebabiraba mu value naye essaawa eno abantu bacupudde kasooli abantu bacupudde eddagala abantu bacupudde ebijimusa kubanga abalimi beeyongedde obikozesa okusinga bali babikozesa emabegako teri muntu acupula kintu kitatambula kati bacupula eddagala nga eribafuira ku nnyaanya eryobuwunga eryomuddo ebijimusa bino ebyobukutiya ebyamazzi kasooli bacupula buli kintu kyonna okulanga bafuna ssente naye ng'ensonga lwakuba nti akatale weekali ababigula weebali abalimi batandise okutegeera nti tosobola kulima nga tokosezza nnima ya mulembe ng'okozesa amadagala n'ebijimusa n'ensigo ey'omulembe okay. Yes. Babicupula batya bangamba nti abamu babicupulira wano tebiva bweru nga bicupuli kaakati okucupulira okukyasinza okuba okuzibu ennyo kwe kucupulira wano kubanga kuzibu nnyo of course kyenja okugamba nti obuzibu obuliwo nti oba bingi ebizibu ebiriwo ebireese okucupula naye ekimu ku byo nti n'etteeka linafu erikwata omuntu acupula naye obuuza nti nebisinga bicupulibwa wano abantu bakwata eddagala ne bagattamu amazzi wano mu Kampala ne babitwala ne babitunda ebbali oli nakwata ekicupa ekya glyphosate oba superweeder oba ne brand zendala n'ayongeramu amazzi mulitemu najja mulita 8 kati ne bagamba abalimi nti mfucha kosa miruzi 2 miruzi 2 kosa miruzi 3 lisobola okukola kuba bataddemu amazzi abakwata ebijimusa ne bateekamu obuwunga ne bateekamu ebijingirire bingi kasooli bakwata kasooli ono gwe bakungudde emirundi ng'ebiri 3 ne bamuteekako eddagala ly'ensansa ne bamutunda ne bamupaakira ne bamutunda nga hybrid evudde Kenya oba evudde ewalala so ebisinga ebicupuli babikolera wano era abantu balina bu manufacture obukola ebicupuli kyovala bizibu okufuna ate ekisinga obuzibu nti ne bw'oba bakutte n'okwata omuntu ng'ali mu kucupula eddagala lyo era bw'omutwala ku CPS oba tanaba kuvaayo ng'akugoberera yakusooka mu maaso government efaayo si government butafaayo naye ndowooza waliwo etteeka eribulamu erikwata abacupula kubanga bw'ogenda poliisi ekugamba nti omuntu nyina omukubeera naye essaawa 48 oluggwako tewali tteeka lisiba muntu yacupudde bayita anti-counterfeit bill yagaana okuyitamu eri mu parliament omwetudde yagaana okuyitamu kati n'olwekyo omucupuli bw'acupula talina tteeka limukwata Minister of Agriculture egezaako era balina ne agriculture police naye olumala omutuusa ku poliisi ne bamusiba ne wayitawo essaawa 48 nga bagamba kati tutwale mu kooti kati oba tolina bw'omutwala mu kooti era tojja mmusiba kati ngaddeyo ng'acupula bulungi so ate kyekisinga okwewunyisa nti abantu tebamanyi obulabe nti obulabe obusinga si kosa ddagala ne litakola wabula obutwa bw'ogatta amazzi n'ogattamu eddagala butwa ki obukoleddwa era nze bwe mbasomesa ku bintu by'okucupula ngenda ne ngamba abacupuzi nti mucupula naye ate bye mucupula bye mulya kubanga bw'ocupula eddagala ly'ennyaanya n'oteekamu kye bayita batera okuteekamu sulfa bw'oteekamu sulfa naawe ogenda kulya ennyaanya ku katale ate sulfa agende mu lubuto lwo kakati bw'obanga ocupula njagala nnyo naawe okitegeere nti mu kucupula kw'oli mu kucupula omwana wo muganda wo mukyala wo maama wo agenda kulya ebicupuli gwe bona oba tobiridde bulwadde obusiga ate ne bukuddira era kyova olaba nti abantu baddawo ne bagamba nti amadagala ennaku zino galeese kansa amadagala amatuufu sige galeese kansa amadagala amacupule gayinza okuba galeese kansa n'okusinga amadagala ga bulijjo yes because omuntu agenda nakwata katugambe eddagala lye bayita mankozebwe ery'ennyaanya n'ateekamu sulfa acid n'ateekamu katugambe nti 80%
ye n'akola ssente naye no ng'akola ki nga tamanyi kye tuyita chemical reaction asiga tamanyi nti nno obutwa bukoze butya bw'ogatta gundi chemical eno n'endala ginnaayo butwa ki bw'okola kati obutwa obwo bwe businze n'okuleeta ebizibu okusinga gwe bagamba nti eddagala lye bakola ennaku zino ly'ebirime lireese ki kansa wabula bye tugattirira bino mu bino bye tukozesa bye bisinga n'okuba ebyobulabe kakati abacupuzi bano abaffere tuyinza kubalwanyisa tutya mu Uganda tutuna butunuzi kuba tewali tteeka era kankubuulire tojjaga ntujja kutuula kati ffe nga crop life ngaffe abatuusa ebintu bino n'ababikola tugezaako okwogera okusomesa abalimi nti omulimi togula ddagala wonna w'osanze naye olumu kizibu nnyo omulimi okugula ku maduuka ago agatuusa ebintu ebyo oba agakakasiddwa okutunda ebintu ebyo naye lwakuba nti ekizibu mu byalo ebyo olumu omulimi talina knowledge so ekisookera ddala ffe ng'abantu abaleeta amadagala tulina okusomesa abantu naye kugamba nti nze bw'obanga ogula wukso ekimusa ekyange kyentuusa bw'ogenda ku kicupa ekyo kya wukso ogenda kusangako ennamba ng'eriko eyange bw'ononkubira ennamba eyo era abalimi bakuba nambuuza nti musomesa lino eddagala lya wukso ndisange luddawa lino eddagala lya galiiru ndisange luddawa n'omugamba nti bw'oba oli Masaka genda ku Raidi n'omugamba bw'oba oli Mubende genda ku Kemubende bw'oba oli Buwama gende wa Mulimisa ebintu ng'ebyo yenkola yokka ekyokubiri gavumenti etaddemu amanyi naye tekoze kimala tulina okukola ekimala naye naffe bannannyini industry nga crop life nga bamembers abalituusa tulina okukola ekimala okulaba nga tusomesa ki abalimi bategeere ebicupuli nti bw'osumulula ekicupa ekyange nga tekuli kaveera ekya superweeda kasiiru ako bw'osumulula ekicupa kyawo okusonosa nga temulimu kali ka aluminium akasiiringa manyafu naye gezaako nnyo oggula eddagala ku muntu omutuufu kubanga era abalimi bamanyi mu bitundu byabwe bamanyi bayirewo abalimi bamanyi omucupuzi era bakugamba nti ffe mu kitundu ky'ebuwama tugula wa Mulimisa mpa ekyokulabirako era ne bamanya n'acupula naye omulimi ajja n'agula ekintu ng'akimanyi oluusi ng'ayagala kiriki kya ssente entono n'olwekyo tebaloonya kintu kya ssente entono wabula banoonya ekintu ekiri genuine oba ekintu ekitali kicupule ekituufu yesebo Parliament etteeka erirowoozeeko Parliament erina okukola omulimu omunene sijja kulimba nze ebiseera ebisinga bw'otunuulira ebintu bino ebitambula kati ng'eri etteeka amateeka mangi bagayisizza naye etteeka ly'ebicupuli likyagaanye ate nga limaze mu Parliament ebbanga ddene naye buli omu alitunulako n'alirekaawo era ne ba parliamentarians bennyini tebamanyi nti bwe baba nga tebayisizza tteeka ng'eri okukwata babicupuli nabo bennyini babeera affected kubanga bwe tuba nga tugula ennyaanya ennakasero oba oli member parliament oba oli minister oba oli president etteeka likola ki obucupuli tebutegeera kikyoli bikwata ogula ennyaanya nga nfunga era nfu n'olwekyo kati parliament nabo bagezeeko okulaba ng'etteeka eryo baliyisa kuba kati ffe tubafuna bulijjo n'osanga oli ng'acupudde ebintu byo era n'omukwata minister of agriculture n'ekuyamba ba inspectors n'omutwala ku ki ku poliisi olutuuka ku poliisi bweti oba tonnavaayo nga yakuleseeyo nga ne poliisi ekugamba nti kati tetulina tteeka limukola ki limutwala mu kooti n'olwekyo kutendeka abalimi n'etteeka eryo parliamentarians nga bakola byonna bye bakola nabyo balifeeko kubanga tebamanyi kye balimu bennyini naye tugende nti waliwo abalina n'obukolero obutono obumanyiddwa nga bucupula minisita lwaki tetwale baminisita bana b'ebyobulimi kakati nga bwe nkugambye nti abantu connecting butereevu balwane nabo nga bw'omanyi obwogamba obukolero tebubeera nti official buli wali abantu bakola amadagala wonna nagenda mu njuyi ne mu byalo ne mu nnyumba ze tebakolera wobalaba naye nga information mugifuna nti gundi mucupuzi era ne bogenda mu kitundu baga nti oyo gundi yatunda eddagala ecupule era ministry bwejja ba inspector bwe bajja olumu babakwata olumu tebabakwata bwe babakwata ng'ebintu babitwala babiconfiscating nga babitwala ennamalere gye babijja ne babyokya naye era oluvaawo bwe bati olw'okuba nti ne ministry terina capacity terina bakozi bamala bagenda buli wakolerwa bidagala ebyo ate ne bw'onoobakwata era nga bwegambye n'obatuusa poliisi tojja kubavunaana ampuliriza okyali kumando so Agnes Mbabazi Kabwisho twogera ku nsonga za bya bulimi kulaba embeera nga bwe season esimbula emmwanyi kati tugirabirira tutya okwongera okunyweza ekimuli n'okwongera okugiteekateeka okwongera okubala neera kati abalimi b'emmwanyi mu kaseera kano abasinga akamuli ekimuli kitandisa okujja
omulimi w'emmwanyi alina okuba nga ateekateeka emmwanyi nga tannatuuka ku kimuli. Olina okuba nga wateekako ebigimusa. Of course bw'oba okozesa ebigimusa bino eby'obuwunga bw'oba tolina mazzi ate nga tofukirya tosobola bikozesa mu musana. Tubadde mu musana. Ebyobuwunga ebyobuweke. Ebyobuweke waliwo ebyobuweke n'ebyobuwunga. Soluble n'ebya granular. Kakati ebyobuweke oba ziyite NPK, urea n'ebirala ng'ebyo. Omusana bwe guba gwaka tosobola biteekako. Kyova olaba abalimi tubasomesa. Weeyune nnyo mu budde bw'omusana okukozesa ekigimusa eky'amazzi nga wukso. Ofuuyira okulaba ng'oteekateeka emmwanyi yo. Kati enkuba bw'eba etonnye kati nga bw'etandise okutonnya omulimi alina okuba nga yeetegese okukozesa ku bigimusa bye tuyita beso ebyowansi ng'era bw'oteekako n'ebigimusa eby'amazzi. Kati ebigimusa of course bingi nnyo n'ekisinza ki ekiri mu kigimusa ekyo. Emmwanyi ng'ereetera okuleeta akamuli. Emmwanyi eba yeetaaga ebiriisa nga boroni. Kati waliwo ebigimusa ebirimu ekiriisa ekyo kye bayita boroni ekirungi okuwa akamuli ako n'okkabeezaako okulaba nga emmwanyi evaamu efukola omulamwa oba neekola empeke. Kati omuntu essaawa eno yandibadde nga akozesa ekigimusa ekyowansi NPK, yarajava bingi n'akozesa n'ekyamazzi wukso, lithovit bingi. Kati bw'okozesa ebigimusa ebyo n'obigatta buli kimu kirina ekirisa kye kiteekamu. Bw'omala okukola ku ekyo omulimi takoma ku ekyo ow'emmwanyi. Bw'oba omaze okuba n'emmwanyi ng'etaddeko. Linda katono. Tugenda kugendaawo. Mu kuteekako NPK. Emmwanyi emaze okusanya wansi. Egaziye bulandira butambudde. NPK ono kati njiweko buyiyi ku kikolo okuliraana kungulu okwo kubanga ate bwe nagamba okusimasima wakagigere ngenda kutema emirandira gy'emmwanyi. Era olina kutema bbali. Totema ku kikolo kwennyini. Otema ebbali emirandira gye gikoma. N'okolayo nga karingi oba nga saako newetolooza n'oteekamu ekigimusa ekyo n'obikkako ettaka katono. Kati amazzi gali bwe gajja oba enkuba bw'ejja oba kye tuyita moisture ekigimusa ne kisobola okufuuka ekyamazzi emirandira gino ne gikipiki nga tekiteeka ku kikolo. Toteeka ku kikolo kwennyini. Bw'oba noteeka ku kikolo kyennyini naddala emmwanyi ento zijja kukola ki? Zijja kkala. Era abalimi tubasomesa nga bwe balina okukola eyo ringi oba okukola saako okwetooloola emmwanyi noteekako ekigimusa. Abalimi abasinga beettanira nnyo ebigimusa ebyo nga bye nkugambye NPK n'ebirala. Naye ne beerabira kino ekigimusa eky'amazzi ekirina kye tuyita micronutrients oba bino ebiriisa ebirala ebyetaagisa nga zinki, nga potassium ne boron. Kati omulimi alina okubinoonya kubanga ebyo bye biyambako okuleeta empeke, okuuma akamuli, okuleeta kkala n'okuteekamu omulamwa munda mu mmwanyi. Notasanga ng'emmwanyi bakita kirerya nga munda temuli kirimu. Temuli mulamwa. Era n'okusanga ng'emmwanyi terina kawoowo. Kati ebigimusa eby'amazzi bye bitera okubeeramu ki? Ebyo ebirungo ebyo be tuyita micronutrients. Tukwatiremu katono tukomawo ku nkozesa yaabyo entuufu mu mmwanyi. Ampuliriza Emmanuel Sukuuli. Agnes tubadde tukyali ku kigimusa. Omulimi ali eyo tugeze afunye ensawo ya NPK ebyempeke. Wansi abamu bateekako tampeko 2, abalala bateekako emu, abalala bateekako bukyokolo. Ku kikolo olina kuteekako kyenkana ki? Ku mmwanyi kisinziira obukulu bw'emmwanyi. Emmwanyi bw'ebanga nto oba nga nkulu. Katugende ku mmwanyi enkulu kubanga baagala kumanyaawo nga batandise bagenda kunoga. Emmwanyi enkulu etera okubaako ebiti 2 oba 3. Kati ebigimusa nga yarajava oteekako grams 2. Grams 2 yeringanga tampeko tejjula. Kubanga tampeko ebeeramu half kilo. Miruzi 5. Kati okozesa miruzi oyinza okukwata kana akacupa ak'amazzi aka mineral water kuba kalimu 300 n'okola nga tekajjudde. Oba oyinza okupima ebijiiko bino ebya supu buli kijiiko kirimu grams 10 n'obalirira ebyo n'okola ebijiiko 30. Naye era bw'obanga osobola okupima abantu balina bu weighing scale obutono gwebala grams 2 byoba oteeka wansi weetoloza ekikolo ekinene. Bwe kiba kikolo nga kito nga kikyalina mmwanyi mpya oyinza okuteekako grams 5 oba ku 10 5 ku 10. Kisinzira ku stage y'emmwanyi. Emmwanyi ento nkuba fuuti namba okuva ku kikolo n'esima kwetoloola. Era n'emirandi oba ogiraba n'ekikoola emirundi ebisenge ekikoola bwe kikoma ebirandiro bwe gibeera gikoma. Ate era abalimi abasinga babimanyi. Ate bwe mbangenda kufuuyira waggulu ku bikoola tugezeewo okusona ki oba otabula otya? Kati wukso okozesa miruzi 5 mu lita 2 ez'amazzi n'ofuuyira ku kikolo buli kikoola ne kifuna kubanga kati ebigimusa eby'amazzi nga wukso, lithoviti, waliwo n'ebirala
ofuuyira bina genda kukikola kati kukikola ne kinywa ne kiroka kitwala wansi mu mirandira bwekyo bwekikola ofuuyira miru za 5 mu lita 2 ez'amazzi kitegeeza nti half liter eba ekola yika namba ey'emmwanyi lita namba ya ukso eba ekola acres 2 era bw'oba okoze bino by'okufuuyira kyetaaga n'okomawo n'ofuuyira nga wayiseewo weeks 2 era ne kino ekyowansi wali badoddamu era lwakuba ntukendera ku nkuba tetulina ki irrigation kati oteekamu buli n'oteekamu ne season eddako olw'okuba tewali mazzi naye bw'oba olina amazzi wali badde oteekanga nako katono nobeera ng'oyongerako kati kino ekyokufiira ogambe buli weeks 2 nga nina okufiira buli weeks 2 mpaka kakati kisinziira oteekako ku weeks 2 noddamu nga wayiseewo weeks 2 nga wolaba eddoozi ya malaria nti dokita akugamba mira empeke 2 n'enkya 2 omalayo eddoozi mu nnaku 7 bw'oba owonye ng'olekeraawo kati emmwanyi bw'olaba ng'evudde bulungi ng'erabika bulungi ng'osooka olekeraawo kati ng'oteekako ku ebintu ebirala nga lithoviti ebireeta ebikwasa akamuli ako ebirimu boloni omulungi kuba kati oyagala empeke eveemu nga nnene ng'erimu omulamwa ng'ezitowa bulungi kati ebintu nga zinki potassium ne fertilizers endala ezirimu ebyo ekirungi kya Wookson nti yalimu byonna kati bw'omufuuyira akutwala stages zonna ate abalina obusa kalimbwe abalina obukuta bw'emmwanyi era nabyo kakati obusa ne kalimbwe nabyo tebina buzibu kubanga omuntu yandibadde akozesa ebijimusa ebizungu naye nakozesa ne manure oba obusanga obwo nabwo buyambako okuyamba in fact obusa buyambako okukuuma amazzi mu ttaka ebyo kibayita nakavundira eyambako okukuuma amazzi mu ttaka okulabanga amazzi tegagwamu mangu enkuba butonya gasigalamu ne gakwata okusinga ebizungu naye era ebiseera ebisinga nti buli stage einako ekijimusa ekyetaagisa kati obusa buyinza okuwa emmwanyi n'ejinji mukaneerabika bulungi naye netakuwa kimuli kubanga potassium taliimu kakati oba olaba nti oba olina okuteekako bino ebijimusa ebizungu okulaba ng'ofuna kiri ekiriisa ekitali mu buno obusa buli mulimu gwa kusigamu kati bw'otasigamu tojjamu n'amakungula matono era mmwanyi yo tokyasobola kujjamu nga tosize kuba kati amataka gakaddiye ate era ne bw'oba ng'omaze okuteekamu ebyo tokomaawo kubanga era emmwanyi bw'eba emaze okuteekako bulungi era ng'efuna obulwadde kati ekubye ekimuli abantu bamaze okuteekamu teri kirumanga kuba kimuli ate akawuka kana akakaza obutabi ate ne kakaza obutabi kati era omuntu bw'abanga atandise okuteekamu Wookson in fact wandibadde ogatta osobola okugatta Wookson n'ogattamu n'eddagala ery'akatabi osobola mulimu ate buno obulwadde obulala obukwata emmwanyi n'ekala empeke yennyini babuyita coffee berry disease mu luzungu emmwanyi waliwo n'okubabuka emmwanyi nebabuka nga tenatuuka kwengera ebyo byonna birwadde waliwo nekibayita leaf rust n'osanga ng'emmwanyi wansi w'ekikoola walinga watalaze ebyo byonna birwadde emmwanyi zirina ebirwadde okusinga ebyo bibiri waliwo leaf rust waliwo coffee berry disease n'akakawuka akakaza kati omuntu w'emmwanyi bw'abanga akontrolinze ebyo eddagala katugamba akatabi okaza akatabi waliwo eddagala balita galiiro era ne UCD erigaba balita galiiro lyeriyambako akawuka ako ke bayita twig borer okufa kati bw'oba omaze okukattaako emmwanyi yetaddeko bulungi ate etandise okukola ki okubabuka togikkiriza kubabuka oba okutandika okwowola okukala emmwanyi ng'ekala nga tennaba kutuuka nga n'enkuba etonnya naye ng'emmwanyi yennyini ekala kati waliwo eddagala eppya lye tulina baliyita quadris kasacheti katono ka grams 2 naye kafuuyira ebbomba 5 bakayita quadris ddagala ppya era likkirizibwa bakola export balita quadris olifuuyira okutambira okubabuka okwo okw'emmwanyi nga tezinayengera n'okukala okw'emmwanyi ate enkozesa yaako okozesa grams 4 zokka grams 4 kasacheti aka grams 2 kafuuyira ebbomba 5 eza lita 2 oba bu grams 40 bumalako yika namba katugamba okufuuyira ddagala ppya dungi nyonyonyo kukaza emmwanyi eyo empeke ne kuli frust okukosanga nga wansi w'ekikoola watalaze wakasa watalagga amazzi tegatambula n'olwekyo emmwanyi tejja kuteekako bulungi tejja kuwa kimuli kirungi kati awo omulimi w'emmwanyi kasita akola ebyo n'oteekako ekijimusa ky'obulungi n'otangira obwo obulwadde obukaza akatabi nekyo ekibabula emmwanyi omulimu w'emmwanyi ateekwa okuba ng'afuna ku ssente ennungi mu kintu kyalimye emmwanyi zalimye ampuliriza oli ku manduso waliwo abafuuyira eddagala ne balitabula tugeze n'ateekamu ekijimusa n'ateekamu eryo likaza obutabi kiwotoka n'ateekamu erya ku fiberi byonna n'atabula wamu
Nyati batuga nti olusi eddagala teritabulwa. Kakati waliwo kye bayita compatibility mu luzungu. Si buli ddagala nti osobola okuligatta mu linnaalyo. Si kijimusa nti olina okigatta mu linnakyo. Era bw'ogenda kyovala kikulu nnyo okugula eddagala w'omuntu amanyi. Omubuuza nti lino eddagala liri compatible oba nsobola odigatta mu kijimusa. Kati nkuwa example nga Wuxo erimu kye bayita compatibility agent. Nti bw'oteekamu eddagala lyonna eyo compatibility agent eyambako okubanga lino eddagala ly'otaddemu likwatagana ne Wuxo. Wabula waliwo amadagala nga waliwo eddagala lye tulina bayita Mastercop. Kati nga eddagala lirimu kopa tewandirigase mugana amadagala kubanga kopa si mulungi kugatta amadagala amalala. N'olwekyo olina okugenda w'omuntu amanyi. Naye bw'ogatta katugambe nga Wuxo ne Galiiru osobola bigatta n'ofuuyira. Lwaki omulimi ayagala okugatta? Omulimi ayagala okugatta kubanga ayagala kusevinga ssente afuuyire omulundi gumu. Naye nga kyandibadde nti teekamu ekijimusa oba ogattemu katugambe n'eri akawuka. Kisinzira ekijimusa oba kigattibwa kirina compatibility agent. Ate okomewo ofuuyire eddagala ery'ebirwadde lyokka. N'olwekyo onnima entuufu ery'ebirwadde toligatta kubanga lisinga lya buwunga nibo liba ly'amazzi wabadde toligatta. Naye abalimi baagala okusevinga ssente. Kati naddala ejimusa nga tomanyi oba kirina compatibility agent oba kiri compatible toligatta kubanga era bw'ogatta tomanya butwa buvaamu butya. Kubanga bw'ogatta Mastercop alinganga amata n'ogattamu kano kagalirwako obuuka n'ogattamu Wuxo oyinza okugyamu ate obutwa obulala. Ennimiro yonna n'egengewala. Naye bw'obanga otaddemu Wuxo nga begambye Wuxo yalimu compatibility agent asobola okombatinga ate olumu ne waliwo kye tuyita pH oba acidity eyo eri mu ddagala eryo. Mwino kati bwe muba temuliimu controlling acidity eyo oyinza oteekamu eddagala n'oligatta ne lifuuka acidic neryokya bwokya. N'olwekyo weebuuze ku muntu atunda ebintu ebyo baba bimanyi. Baba tabimanyi amadagala agasinga galiko enamba zaffe fe babituusa kuba ennamba obuuze nti mulimisa nsobola okugatta lino eddagala lyo nerino. Era bwe mbanga manyi simanyi nja kugamba toligatta. Bwe mba manyi n'eddagala ly'oŋŋambye siryange siritegeera nja kugamba fuuyira lino lyokka ofuuyira liri lyokka. Kubanga obutwa obuliwo mbeera nange sibumanyi. Emabegako nalabako omulimisa omu nga ayogera kati ku ddagala lino eddala erifuuyira omuddo. Nagamba nti kikyamu gwalina ennimiro yo ey'emmwanyi samba y'emmwanyi okufuuyiramu eddagala eritta omuddo. Naga nti ekisooka ennimiro oba ogisizeemu obutwa ku bibala ebigenda okungulwa emmwanyi ezo ziba zigenda kuliramu obutwa bw'eddagala lino nti ate era si kirungi n'eryettaka mu samba lye ery'emmwanyi. Ddagala ki? Erifuuyira omuddo eritta omuddo. Kakati eddagala eritta omuddo lingi. Waliwo 2,4-D waliwo kye nja kwogera gundi scientific name glyphosate. Nze brand yange bagita Superweeder naye amadagala mangi Roundup Master which buli omu alina eddagala yanokolayo glyphosate mu katambi. Kakati abalimi kankubuulire ennaku zino abantu buli omu yeefudde mumanyi. Buli omu yeefudde munnasayansi. Eddagala eryo teririna bwe littattaka kuba kubatandikira. Glyphosate bw'omufuuyira akolera mu muddo ate omuddo gwe tuyita grass. Glyphosate atta grass tatta bikola ekyo bala tagenda kutta mwanyi kubanga ye glyphosate bw'omufuuyira era bw'omufuuyira ku ttaka nga tekuliiko muddo oba tolina kyokoze kubanga ye reaction eri mu kakoola kano. Bw'ofuuyira mu kakoola glyphosate oyo akolera mu kakoola. N'olwekyo omulimi bw'oba olina emmwanyi zo oli wadde mbu okufuuyira glyphosate ngera bw'omufuuyira ng'ogenda okusimba kasooli. Omuddo gwe batera okugamba omuddo omuzibu ng'ennanda bwe batera okugamba nti kati nga 2,4-D alina obutwa obungi kubanga alwawo nnyo mu ttaka ng'akyalimu emiti n'agigongobaza. Kubanga ate era ye 2,4-D atta kye tuyita broad leaves ate nga coffee oba emmwanyi ziri mu broad leaves class. Kitegeeza nti bw'ofuuyira 2,4-D mu mmwanyi zisobola okukala. Naye bw'ofuuyira glyphosate oba Superweeder oba Weedmaster oba biki ebyo bye bayita glyphosate emmwanyi otagenda gikosa kubanga akola mu grass oba mu bikoola ebiringa ekisubi oba obukoola obutono obwo takola mu kikoola ekinene. So ebyo nabyo boogera ebisinga tebiri science based. Oli agenda n'agamba nti litta ettaka but evidence eriwa? Ate emmwanyi zaffe okugiramu obutwa obw'eddagala eryo ate oba ofuuyidde emmwanyi tufuuyira olwedde anti erira wansi. Anti kakati emmwanyi bw'oba ng'ofuuyira ng'emmwanyi eri wansi ku ttaka era omuntu omulungi wali kye bayita
ring weedinga okola weed whatever odire mwanyi weri no soka no jawo omuddo around it because tuyagala kufuira direct ku mwanyi. Okay. Emwanyi zisinga ziri spaced. Abalimi abakola omulimu omulungi muli mu line oli mu kutagetinga muddo ewali emwanyi ebisebe bisinga tewaba muddo. Either baba gukuulawo emwanyi bwe bekoze kye tuyita canopy nge ebisseewo nga wansi nga tolabawo tibajja kubeera umuddo ate bagubeera ugukuule obukuuzi oba ogulimewo ku kikolo kwennyini. Kati ono bw'abanga alima bw'abanga ajja okufuuyira afuuyira mu mabanga mwe mubeera omuddo so tafuuyira ku mwanyi. Okay. Yeah. Okay. Yes. Ampuliriza mandusukulira dakiika ziri 32 tubuza 2 tuyingire dakiika essaawa 3 zinako na 3 omulimi sanga tumuta. Academic Registrar wa Uganda Technology and Management University ayita abantu bonna okujja okwewandiisa mu September intake mu courses ku mitendera gya degree ne masters. Balina amasomo mu computing, technology and engineering, business, humanities and social sciences. Bafunye n'olukusa okusomesa bachelors of laws. Abayizi baabwe basobola okusomera ku online weekend oba buli lunaku. Genda ku mutimbagano gwabwe www.utam.sc.ug www.utam.sc.ug oba kuba ku simu eri noti 75 noti 599 736 oba noti 77 noti 894 643. Utamu erina campus ebugolobi ne Kungu. I&M Bank etereka sente zino mulembe guno guliko. I&M Bank ekulina ne I&M Bank Banking Agency osobola okubankinga n'okuteeka sente zo n'okuzitereka ng'okozesa banking agent oba mobile money akuliraanye. Jayo sente ng'okozesa ATM card yo eya I&M Bank oba teekako sente zo zigende buterevu ku account yo eya I&M Bank. Kyangu nnyo, kyesigika ate tekitawaanya. Okubankinga kwanguyiriziddwa nnyo mu bulamu obwa bulijjo. Genda ewa I&M Banking Agent akuli okumpi onyumirwe okutereka sente zo. I&M Bank eri ku side yo. I&M Bank erungamizibwa Banka Uganda enkulu. Sente z'abakasitoma zikuumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde obubeera 10 bulamba. Mutesa One University, Kabakazi University eyita abayizi bonna abamaliza on A level okujja okwewandiisa mu August intake. Olusoma luno lwakatandika. Bawandiisa abayizi ku diploma, degree oba masters. Era abayizi basobolera ddala okusoma buli lunaku weekend oba online eri abalina obuvunaanyizibwa obulala. Balina courses zino wammanga: civil engineering, electrical engineering, tourism and hospitality management, mass communication and journalism, industrial art and design, education with ICT, arts with education, business administration, accounting and finance, social work and social administration, n'endala nnyingi nnyo. Okuwandiisa kugenda mu maaso ng'osobola okugenda ku mutimbagano www.mru.sc.ug oba kyalira Mutesa One University ettabi ekkulu liri Kirumba Masaka ne Wanika Kikamengo nawo waliwo ettabi. Essimu eri noti 752 65 83 92 oba noti 7 noti 6 87 noti ne 2 75. Mutesa One Royal University, the Honorary Royal Chartered University. Bannayuganda sabbuuni omulungi eyeegulidde erinnya gw'olina okwekwata. Sabbuuni owakabi aliko ensangi zino ayoza engoye Jama White Washing Bar Soap. Oyo sabbuuni aliko atukuza nnyo engoye mwewevu mu ngalo. Alina akawuka akalungi atagwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula sente za sikoboseko bw'ogeraageranya n'ebbeeyi eya sabbuuni omulala. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kuloza ku sabbuuni mulala ye Lanzo Bathing Soap. Alimbikanga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Spooberry, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabbuuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo mbakubire ku noti 75. Okay, okumanya ebisingawo genda mu kikubo obuze Abachapa Enterprises Haji Jali, gendayo bakusuubuze okole business etambula. Waliwo ekisigaddeyo ku nsonga y'emmwanyi njagala okuva ulumu. Emmwanyi ekisinga kwegamba nga bwe mbadde nayogedde ekisinga ku byonna bigimusa kasitoma lokola ebigimusa byombi ebyowansi n'ebyowaggulu n'otta n'obuuka n'akawuka ako ke kasinga okukyankalanya abantu naddala mu musana. Kati ate mu nkuba ekisinga okuba okizibu ebirwadde ebyo byegambye coffee berry disease, emmwanyi okukala ng'ate enkuba gyeri empeke n'ekala. Era essaawa eno omulimi lwalina okunoonya akakadagala kenkugambye ke bayita Quadris. Akawuka kabaddewo nnyo mu budde bw'omusana era tekagenda kuggwaawo.
so omulimi alina okubeera nga alaba ebyo ku mmwanyi. Okay. Era of course bw'oba omaze ebyo n'okuttira emmwanyi zo bulungi, emmwanyi bwe ziba zikaddiye n'ozitema n'oleka n'ofuna emmwanyi ento. Oba okuteekako bino ebiwawaatiro ebingi nabyo n'obeera ng'obijjako emmwanyi n'ebeera nga terina tezijjagadde kusakaatira nga terina nawe essiza. Ebiwakatiro bijjibwako mu sizoni kikati nga zimulisa biseera ki okujjako ebiwakatiro nga zimulisa tolina kujjako mmwanyi, olina okuba nga wazijjako nga tezinnamulisa. Okay. Era n'okutema olina kutema nga tezinnamulisa ne zisobola okuvaayo obulungi. Wano oba okosa. Wano oba okosa. Era abantu tebakyagala kikola, oli alabako ekimuli n'amanya ezo ssente. Yesebo. Okay, kati bino byetwogedde biri applicable n'eri abalima emiti. Waliwo abantu abalima emiti egy'ebibala, abalina emicungwa, abalina emiyembe. Bino nga bwe twogedde ku mmwanyi. Amadagala ago. Yes, ebisinga those are perennial crops. Oba ebyo ebirime ebimala ebbanga eppanvu mu nnimiro. Kakati ebintu ng'emiyembe, emicungwa, naddala emiyembe, abalima avocado, waliwo ennaku zino abalima macadamia, abalima cashewnut, eyo mweyo class emiti. Almost bebimu ne coffee. Naye lwakuba nti ye coffee ayina akakawuka ke nkugambye akatali mbi n'ebingi. Naye abantu abalima emiyembe era amadagala ago gabayamba. Bonna beetaaga ekigimusa ekyowansi, wabula ekigimusa ekyowansi eky'ebibala kirala okusinga ku ky'emmwanyi. Kyanjawulomu. Ate ebibala bateekako ki? Ebibala bateekako, oyinza okuteekako yara wina. Kuba ye baamukolanga wa bibala. Kati naye ye wukuso asigala ng'akola ku byonna. Okay, waggulu. Waliwo abadde ambuuza wano oba nnyina bagijja basimanyi ng'ambuuza wano nti ate ffe abakola jinga bazirata entangawuzi nti ate ffe abakola entangawuzi wukuso akolako webutambala mpadde wano message nendo zawuliriza bulijjo era ne ku jinga entangawuzi era nayo bagyetaaga kubanga wukuso kyekola eyambako okufula kiragalo okuleeta kiragalo oyo emmwanyi oba ekirime kyonna ne kifuna ekikola ekirungi ate kivaako emmere. Kati neje emiyembe n'emicungwa era byonna bye bimu. Okay. Katumulemu katono tukomawo. Ampulirize manduso ku ddakiika tubuza 11 tuyingire essaawa esatu. Agnes Sono nja kuba musibula. Waliwo Matovu Richard ali Mityana agambye nti omukyalo oyo asobola okujja n'atuwa emisomo ku faamu zaffe mu ebyo byayogedde. Mu faamu ekyo ekibuuzo kirungi naye kirimu a bit of a challenge. Okay, bwebanga faamu emu kisinziira ku faamu n'obunene bwa faamu n'abantu. Naye nze kyengamba abantu bwe oyagala mwagala emisomo kiba kiri beta ne mwekolamu omulimu nga muli bangi ne beekuŋŋaanya. Ekyokubiri muba mwinaga cooperative kyanguwa kubanga okugamba nti ngene nsomesa omulimu omu ku faamu olumu kizibuwala. Okay. Ne mba muli bangi kati ng'Emityana wano kumpi bwe mwekolamu omulimu waliwo omulimi gw'ennyaanya gwe mmanyi Emityana awo alimira awo ng'agenda ebulera awo alina yika nga 15 ngadde ebulera ngadde ebulera. Okay, ng'oyisiza amajjani bakijula. Bwe wati awo omwami oyo alima ennyaanya yika 15 kati amanye okuŋŋaanya abalimi b'ennyaanya ne tubasomesa. Bw'oba osobola okuŋŋaanya abalimi kiri very possible kubanga tubeera ne ba agronomist abasobola okujja ne basomesa. Nange nsobola kisinziira kasita obudde bubanga weebuli. Okay. Bakufuna batya? Enamba yange eri 0757 777 330. Tugiddemu mpola mpola. 0757 777 330 ya Airtel. MTN ogirina? Nyine MTN eri 777 MTN eri 775 8 emirundi 450. Giddemu 0775 8 emirundi 450. Okay, season etandise wadde nga kadde kadduka. Kakati tugenda mu kasooli abantu bali mu kusimba bijanjaalo naki naye bwe twadde tutandika tugenda nti kasooli omu kubisinze kati okucupulwa. Abalimi bagenda kutegera batya ensigo ya kasooli enfu. Kakati abalimi ngera bwe tugambye era ne ku madagala amalala. Kasooli walaba nti n'emmwanyi eri ku katale kati. Naye kati abantu ennaku zino balima kasooli buli wamu. Tewakyali nti kasooli edda baamulimanga mu east oba baamulimanga waggulu. Okay. Mwalima kasooli. Kati era nga benagaye bacupula kitambula. Kati ensigo ya kasooli bagicupudde kubanga abantu baginoonya. Abantu baagala okugula kasooli ow'embala. Era kasooli ow'embala go bacupula. Kati mbadde just try to kola seminar ngafa batuusa bino ebintu nga bwe nkugambye twakola symposium. Abantu ne batuwa feedback nti kasooli ennaku zino nga bwe gambye bamukwata kati go bali mukungula bagenda nga bamuteeka mu kaveera nga bateekamu eddagala ly'ensansa
nga batunda. Okay. Era kiddayo kiri nti mulimu ebika kati ebyembala, ebika bingi ebiri ku katale ebyembala. Ffe tulina kyaffe ekikaba kita haraka tulina haraka wa mirundi ebiri, haraka 101 abagala okulima bino ebya kasooli ono gwe batwala nga mubisi awoomerera. Waliwo ne haraka gwosimba yenayina abeerako eminwe ebiri ate nga wa short season emyezi 3. Naye era kiddayo kiri nti genda ku muntu ali authorized. Kubanga buli wogenda n'ogula ekintu nga tosobola kuddayo no complaininga era ojja kufuna obuzibu. Kasooli bw'abanga mupya tebatera muchupula. Okay. Kastamalo kwatayo nga bagamba njogera bwegamba. Nga basimbula. Kati nga batandika okumuwa. Nga bamuyiya. Nga bamuyiya era chovala bebikabyo nabyo ne badde by'omulembe bye twatandika. Ne tubireeta zinatandika ekikawano nga tukireta nga bakita dikke. Dikke era nakati abalimi bamunoonya. Okay. Naye bamuchupudde lwakubachi atambula. Okay. Chovola kati fabali mu system eno obeera ogenda onoonya ebike ebirala okulaba nga omulimi asobola okusigala nga akugulako ng'era agula ekintu ekitambula. Okay. Yesebo. Akadde kadduka kali mu kugwa yesimu zivuga kandabono wanje. Ala. Webale kuweza gwanga Uganda n'Obuganda. Yesebo. Ingini ya Kyankaga Mpunga wakisoje nsinziridde eno. Bannange kye kituufu omusawa nnyonnyodde bulungi nnyo. Naye kye kyamazima amatuufu. Akawuka k'emmwanyi katufuukidde akawuka mukulu. Musawo akawuka katufuukidde akawuka naye ate ekyewuunyisa musawo. Nataka tinze yikeeze emmwanyi ziringa 2. Naye z'ekisenyi kyo teriibwa naye olukalu akawuka kalya ku lukalu naye kyekisenyi emmwanyi mutuufu ziri bulungi nnyo. Kale tuyanziza ensonga yo etuse bulungi. Nsonga ya kawuka nga tumaliriza dakika kwa nazo zidduse. Wagambye ku bicupa ebisusse mu ddagala naye mulina ekibiina nga mu abali mu ddagala eri ebyobulimi. Lwaki temukolera wamu nga mmwe okulwanyisa abafere abo bennyini mmwe temulina maanyi nga mmwe? Kakati kasokenziremu ekibuuzo ky'omukulu oyo wakawuka oba kyo kiri waggulu nnyo. Sebo akawuka waliwo eddagala baliyita galiiru, eddagala eryo simanyi okubidde ne UCD erigaba naffe tulitunda ddagala litta akawuka ako. Naye nga bwe nakugambye nti abalimi balinda naye bw'oba okosa eddagala era mukole n'okuyonja emmwanyi zammwe mulemezireka nga ziri mu bisiikirize muggyeko ebyo ebibundi bye nabagambye ebimererezi n'ebirala ng'ebyo. Nga nziza ku kibiina kyaffe ekyo kye bayita Crop Life Uganda. Crop Life tulina mandate oba tulina naffe amaanyi agaffe. Okay. Naye sebo kankubuulire omuntu ayitibwa acupula ekintu akusinga amaanyi na olaba alwanyisa ministry namba. Ffe tugezaako kye tusobola okukola era nga tuli mugezaako kikola nga Crop Life twekozeemu omulimu twagala kusomesa balimi. Tukole programs ku radio tujje ku CBS tugambe nti bw'obanga oyagala okugula eddagala eddungi genda ku maduuka bwegati oba genda mu company bweziti. Okay. Oba bw'ofuna ene namba gikubeko tukubuulire kye tuyinza okukola kubanga jjukira kino ekibiina kyaffe ng'aba bituusa abaleeta amadaga n'abagakola internationally. Naye si ffe ba ministry wadde nze nga ntula ku Ministry of Agriculture ku body yaabwe nene ministry yennyini eyina challenge nene tosobola kubeera buli wamu. Okay. Omulimi alina okwebeereramu naye n'anoonya kati ffe nga Crop Life tugezaako ng'ekibiina ekyaffe naye era tetulina kye tuyinza kukola omulimi naye alina okwebeereramu naba nga anoonya information eno. Ffe kye tulina okukola kye tugenda okukola kusomesa bantu kubawa information omulimi abeere nga alina information nga alina ne wayinza okuba essimu. Okay. N'abuuza ekigambo ekisembayo eri abalimi in fact baweesooka bawe namba y'essimu oba sibula n'ekigambo ekisembayo akadde kagenza abakuba sigenda kwongera kukwata ndala bakuweereze butereevu obubaka. Enamba najwadde nagibagambye 7557 330 075 330. MTN eri 775 8 4 50 775 8 4 ekigambo ekisembayo nze kyengamba abalimi nti abalimi esizoni etandise olw'okuba nti sizoni etandise ate nga ennaku zino akadde tulina katono omulimi oteekamu sente nnyingi olina okumakinga sure nti sente zo zotaddemu zivaamu otya noonya eddagala ettuufu ku maduuka amatuufu bw'agenda mu dduuka okugula ekicupa
kuba ennamba eri ku kicupa kuba kubeerako ennamba naye okusinga byonna bwe muwuliriza emisomo nga gino ennamba bw'ogikwata n'ogikuba omuntu n'akuwa information n'akugamba edduuka lyoba ogulamu kyekijja okubataasa kyokka kubanga baba bacupula batuuka ate ffe gye tutatuuka yes ate bo balina amaanyi mangi kuba oli bw'aba amanyi acupula ateekamu ssente nyingi nnyo n'okukola information ey'ebicupuli n'okunoonya abantu ebbali obbaguza ebicupuli kale toyanzege kati akwetaazibwa ayagala kulaba maaso ku maaso akusangawo so agrifarm ekitongole kyange bakiyita agrifarm uganda tulina edduuka mu container village ku kizimbe bakiyita dream plaza kumpi ne equity bank kasotuka ku equity bank ng'oyambuka madaala olaba akapande ka agrifarm uganda naye nga ofisi yaffe enkulu eri bugoloobi opposite ne uganda bati mu China town nze ntula mu China town mu agrifarm uganda ayo wali ofisi yange wembera ndi mu crop life ekibiina kya crop life ofisi yaffe eri wano ku old kampala opposite ne St Matia mulumba ku chicken house naye nga ebiseera ebisinga mbeera mu industrial area opposite ne uganda bati mu China town agrifarm uganda kyekitongole era wonsanga ampuliriza program eyaliro bwetyo wetambudde kansubire nti omulimi olina kyofunyeemu omulimi byonna gy'oli kansubire nti olina kyofunyeemu kubanga twagala kulwanyisa mbeera eyo etulemesezza okubaako wetutuuka nze Kalule Lameka njagala kukwagaliza weekend ennungi mbaagaliza essabbiiti ennungi abagenda okusinza olunaku olw'enkya makanisa gaba 7th kati mangi gali mu camp meetings eyabulaga SDA etandika etandisa olunaku olwaleero etandisa ku ssomero lya Prosperous ebulagaawo tubagaliza camp meeting ennungi naye Kamanje SDA efunikirwa olunaku olw'enkya Kamanje n'ebitundu ebirala mwena tubagaliza camp meetings ennungi aba 7th day na gye muli Katonda abeere nammwe Ssaabasajja Kabaka awangaale.